Abasubuzi bano abeegatta mu kibiina kya Mubende Foods and Drinks Vendors Association nga bakolera ku luguudo oluva e Mubende okudda e Fort Poto basinga kwokya nnyama, gonja, muwogo n'ebyokulya ebirala ng'ekibajje mu mbeera kwe kubongeza ensimbi ez'empooza. Bagamba nti nannyini katale ka Summon Foods nga ye Simon Vubi ensimbi asusse zirinnyisa nga yabajje ku mitwalo 3 n'abateeka ku mitwalo 4 egy'empooza buli mwezi. Timba nakola ki nakasitula kenkoko nakateeka ku ssigiri endala okiwulire tayagala emitwalo egyo ne tumuwa emitwalo 3 n'azigaana ate nga muzeeyi mwennyini yatugamba abasasula emitwalo 4 mu mwezi oguyise bajje abaddiza omutwalo gwabwe mu kimpowooze naye tewanayita mwezi ogwo ate atusasuza emitwalo 4 ate nga yali asabye emitwalo 3. Sekanja kuyisima nga yesende w'Abasuubuzi agamba nti babasuubiza dda okubazimbira akatale bawona okupangisa akatale ka Vubi naye tewaliwo kituukibwako ekibaleetedde n'evvubi okubongeza ensimbi buli lukya. Bagenda kwogera nange neŋŋendayo tebalina kye baŋŋamba neekomawo mu mmwe ne mbagamba muwandiike ebbaluwa mugende mu kanso bakyagaanye okubaddamu kati mwagala nkola eki nga bammanja omusolo gwabwe. Kyokka tawunikiraaka w'e Mubende Moses Sempa agamba nti bagenda kutuula ne nannyini ekifo kino balabe engeri gye basobola okugonjoolamu ensonga y'empooza. Okusinziira ku Vubi ensimbi z'abagerekera talina kyafunako ekiri awo era ezisinga zigenda ku disitulikiti.